bantu nti tukuume ennimi zaffe. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati. Kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yaŋŋambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikkula bw'oti olaba kirala. Sheitani awo etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook, ne Facebook yali regulated. Nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna, abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo kubanga terina mugaso. Ekyo nkyogedde ku lw'okubanga ne baseeka ababeerako bawazi fatuwa ezitali ntuufu, bavuma buvumi, tebabuulirira, baleeta ebintu ebikaya abasiraamu, ebyawulayawula abasiraamu. Those sheikhs on TikTok are misguiding the ummah. Most of them, they bring petty things to disorganize the Muslims. In Ramadan, they are talking of the small things. This one, you don't do it. In Salah, this, which are not the basics of our religion, Islam. But they are using it to disorganize and disunite the Muslim Ummah. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Idi yaffe ebeere ennungi, Allah agiteekemu omukisa era atusasulemu ebirungi, atusigaze nga tuli bumu, nga twagalana, tuwagire programu za Supreme Council, atubeere nga tusabira ne bannaffe abali mu bifo ebirimu emitawaana. Mukama Katonda atuwe emirembe mu ggwanga lyaffe, n'omukulembeze waffe ne gavumenti ebeere nga nayo agikuuma nga tuli ba mirembe. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah wa aqimi s-salah. Era twebaza abasiibye, tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasule abo abagenze Makka ne bakola umura. Tusaba tusigale nga tuli bumu, tusaba tubeere nga ffenna tukolera wamu, tuli bagonvu eri eggwanga lyaffe, ate tusabire ne bannaffe abali mu bizibu, bannaffe bali eyo mu Bawarabu ne mu mawanga amalala babonaabona. Deputy ayogeddeko ku Gaza, ku Palestine. Ensi yonna etunuulidde abantu nga basaanawo naye tewali ayogera. Ne bannaffe abagamba nti mawanga g'abasiraamu oba mawanga g'Abawarabu, Bawarabu bannaabwe battibwa, teri avaayo n'eddoboozi lyonna. Naye buli muntu atunulidde. Ate ffe bwe tutuuka nga baagala batubuulire nti obusiraamu ddiini ya mirembe, ddiini ya kwagalana, tuleme kutwala bigambo byabwe, tutwale ebiri mu Qur'ani n'ebiri mu hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga ebikikolebwa kiswaza obusiraamu. Teri ggwanga lya busiraamu livuddeyo n'amaanyi kugamba nti gira ky'okujjako matono nnyo era ago ge mutegeera. Naye abasigadde bali ludda wa? Kijja kubeeranga eky'ente enjeru. Ente bwe zakkiriza ne ziwayo ente enjeru nti eziroopa, empologoma n'egirya, n'erya n'emyufu n'enzirugavu ku nkomerero naye n'eriibwa. Oli n'atuuka okugamba ente enzirugavu n'egamba nti naliibwa olunaku lwe nawaayo ente enjeru ne bagirya, nange lwe naliibwa, naye saategeera. N'olwekyo tuweeyo bannaffe nga tumanyi nti naffe ekiseera kijja kutuuka, ate abawaayo bannaabwe bajja kubajjira. N'olwekyo bwe tuba tusobola tuyimirire n'eddoboozi limu tulwanyise embeera eyo. Maliriza n'ekirala has become a problem, and I think time will come when it will erupt into violence. When we had Facebook, the government of Uganda closed Facebook, but I think TikTok is worse than Facebook. I think TikTok is not being regulated. I for one, recently was in a country where TikTok is not existent. It's non-existent. Then I said, oh, this is good. Because TikTok is for idlers, for content seekers, for those who have no sense to say. So I would request that the government looks into this. TikTok is useless. So let me wish you Eid celebrations, and let's remain as we were before completing this month Ramadan, that let's continue to be good believers, good faithfuls. Let's love one another. Let's not misuse the social media to insult and abuse others
and create instability amongst our communities. Mbagaliza ili ennungi the embassies, NGOs and individuals who sponsored and contributed to our Ramadan programs by providing iftar supplies. This one to mention but a few. The Pakistani High Commission, the Iranian Embassy, American Embassy, Uganda, the Annette Foundation, Sena Foundation, Diamond Trust Bank, Absa Bank, Ngali Foundation, Nile Humanitarian Agency, the Direct Aid, One Umma Uganda, Unilever Uganda, National Water, Housing Finance Bank, NIRA, Equity Bank, Sheraton Hotel, the IGG, Minister of Justice and Constitutional Affairs. This, as I said, to mention but a few. On the same note, we thank the media houses for all the efforts put in to cover various Ramadan programs. And those in particular include printed and electronic media, as indicated below. We have Radio Bilal FM, UBC TV, Bukede TV, Salam TV, WBS TV, NBS TV, NTV, the New Vision, the Monitor and others. We pray to Almighty Allah to guide those, to guide and protect our beloved leader of this nation, His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, his government and all our administrators, stakeholders and the entire Ugandan Muslim community and the Ugandan fraternity. Let's pray to Almighty Allah that we remain peaceful. And on this note, I wish to thank the people of Uganda that following the guidelines and the guidance of His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Uganda is a peaceful country, despite our neighborhood being sometimes disturbed by insurgency. We thank His Excellency, the President, for the foresightedness to move very fast to see that wherever there is smoke, we are there to see that we assist our neighbors to be peaceful. We thank His Excellency, the President. Let's not take it for granted that this peace which we are enjoying today shouldn't be destroyed by those people who are seeking to disorganize our country.